Ebizibu tebimanya nnyumba mbi. Omuyimbi Ronald Alimpa nga yakamala okubeera nga ava ku kitanda. Actually ebivulu byasoose okubeera nga aperforminga oluvannyuma lw'okufuna akabenje n'amala ebbanga eriwererako ddala ng'ali ku muddwaliro ali mu kubeera nga ajjanjaba amagulu agaali gamenyese oluvannyuma lw'akabenje omwafiira n'abantu abawerera ddala 3 ye n'asobola okubeera ng'asimattuka n'ebisago eby'amaanyi. Yatandise okubeera nga addamu okuperforminga mu eno festive season kyokka nga omanyi mbu ebizibu tebimanya nnyumba mbi ekuba omunaku tekya yatandikidde mu bizibu ate nga tebamusibye. Ronald Alimpa bamusibye nga ekyamusibizza mbu kirabika yakutteko ebivulu ebiwerako nga omanyi omuntu ng'obadde tokola, that means n'akasente kabeera kakendera kubanga obeera toyingiza. Ronald Alimpa olunaku olwa Christmas ng'agenda abuukinga ebivulu ndowooza byabadde bingi okusinza ku yabuukinze kubanga abamu bagamba bamulabyeko ebweyogerere nga performinga naye nga performance ye yabadde nnungi kyokka ate ng'alina n'okugenda ku luguudo lw'e Masaka side ze yeeraakaaye akafo bakayita kaceera naye aperforminga eyo kyayika okumaliriza okuperforminga nebweyogerere ate avuga emmotoka paka Rakai g'amazima akadde tekamusobosezza bulungi osanga eno ebweyogerere yaperforminze nga ssaawa 4 oba 4 kitundu tomayanza n'okubeera nga yaperforminze 5 kati okusimbula emmotoka okuva wanene mu kibuga Kampala oyo lekere Rakai mu kafo ke bayita kaceera g'amazima obudde tebwamusobozesezza nera abantu bamulinze kyayika ssaawa 2 nga tebamulabako neziwera ssaawa 3 bakyasanyukaawo tebalaba ku Ronald Alimpa ne balinda ssaawa 4 kakyayika yaddako ku stage nga tebamulaba ssaawa 5 nga tetulaba Ronald Alimpa ndowooza zagenza okuwera 6 obugumiikiriza ne bubagwako zagenza okuwera 7 ate tebayokyeza ebintu by'abendi ebintu nga babyokya disco nga babyokya obutebe nga babwonoona neera omuyimbi yagenza okubeera nga atuuka ekituufu yatuuse naye nga yatuuse olwedda abantu bavudde dda mu mbeera olw'ensonga yatuuse obudde bugenze nga basinga balowooza bababye ssente ng'omuyimbi tagenda kubeera nga ajja neera mawulire ga mabi nnyo gannaku okubeera ng'otandika omwaka obanga omwaka oguyingira naddala ku muntu abadde n'ebizibu omwaka 2022 ng'obadde ku kitanda obadde tokola bulungi kasente ate lowoozeemu okubeera ng'okola ate kati otandikidde emisango gyakubeera nga olina okubeera nga osasula abantu ne damages zonna ezayonoonese naye wano ku SMX Media nga nkugambye gwe sigalako gwaya subscribing edda nkwebaza gwatalina kubeera nga subscribinga kubanga ffe tubeera n'amawulire okubeera ddala mu entertainment industry wano mu ggwanga lya Uganda buli lunaku buli ssaawa n'ekirala kutegeeza mbu tugenda mu season 2 teri kuzikiza tetugenda kubeera nga tuzikiriza ddala wadde n'akatini still nkutegeeze gwe wena na business ey'okulanga wandiyagadde okubeera nga olanga naffe wano ku SMX Media tukubireko ku enamba y'essimu gy'olaba mu nsonda ebisigadde obitulekere. SMX sign out.